motoka kubanga ya kitaawo bajja kukwata. Ekyo kituufu. Endagamuntu ya kitaawo tesobola kugirayo sente mu banka. Pasipoti ya muganda wo teyinza kutwala bweru. Ekyo kipapula kye kya buntu. Muganda wo ne bw'aba yasoma n'abeera ne masters n'abeera ne diguli meka tosobola muga nti mpaako emu ngende noonyezeeko omulimu kubanga eyo ye ng'omuntu. Oyogedde. Bwe kityo n'obulokozi. Obulokozi tebabugabana. Obulokozi bubeera bubwo ng'omuntu. Amiina. Toyinza gamba nti kubanga maama wange mulokole n'olwekyo nange ndi mulokole. Nedda. Tekisoboka. Toyinza gamba nti kubanga muganda wange yaloko kuba mukyala wange nange ndi mulokole. Nedda. Osalawo leero n'okkiriza n'omutima gwo Yesu Kristo n'ayingira bulamu bwo basebo ne banyabo obulokozi bwa buli ssekinnoomu. Amen. Bayibuli kyeva egamba nti abantu babiri bagenda kubeera ku kitanda kimu, omu agenda kutwalibwa n'omulala agenda kusigala. Okkiriza Kristo nga ggwe nga bw'otayinza kukozesa pasipoti ya muganda wo toyinza kukozesa bulokozi bwa neighbor wo kugenda mu ggulu. Buli omu gw'osalawo okukkiriza Yesu. Amiina. Osaana osalawo leero ogenda kuweereza ani? Osaana osalawo leero ani agenda okuba mukama w'obulamu bwo? Osaana osalawo leero ogenda kusembeza ani okuba omulokozi wo? Bassebo ne bannyabo ebirala byonna bisobola okuyiwa, naye Yesu gwe njogerako tayiwa. Yesu tayiwa. Bw'okwata obulamu n'obumuwa tagenda kukuyiwa. Bayibuli kyeva egamba nti ajja gye ndi siri mugobera bweru n'akatono. Olwaleero osobola okukkiriza enjiri gye twogera. Olwaleero osobola okusembeza Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Olwaleero osobola okuyingiza Yesu mu bulamu bwo. Bassebo ne bannyabo Yesu yasasula omutango munene ofune obulamu obutaggwaawo. Amiina. Abantu mugenda gamba kikatonda nga temugenze mu ggulu. Nga Yesu buli kimu yakisasulira. Yesu yawaayo omutango ku lulwo olokoke. Yesu yawaayo omutango ku lulwo ofune obulamu obutaggwaawo. Ogenda kwogera ki ku lunaku olw'enkomerero? Ogenda gamba ki ekyakugaana okulokoka? Bassebo ne bannyabo buli ekyeta